ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor oyo aliwa? Neighbor oyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Okay, butereevu nkwaniriza nate ku Unique Media gwe mukutu gwe twasigaliza okutuusaako ebyo bye tulowooza bye tukkiririzaamu eby'omwoyo era nga nkwebaza ekyo ky'okola okuba nga osubscribinga atanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga because buli osubscribinga kituyambako okuweza numbers era kituyambako
okubeera banga tulabibwa abantu bangi abategeera message eno. Ekikulu kya byonna okubunyisa ekigambo abantu okukitegeera. Nzine Samike olunaku olwaleero tugenda kuba tuwayamu ebintu 1-2-3 naye nga eyaddala leero twagadde tukoone ku kibayita obufumbo obutukuvu. Bingi abantu engeri gye babitegeeramu so nga ate twagala Bayibuli egamba ki. Waliwo abantu bangi bateereddwa ku nninga, abasumba bavudde batadde abaana b'abandi ku nninga. Naye ng'oba oli awo bw'ogenda n'okisimo kiteeka munda muli nga kiyinza okuba kitekitegeeza. Twagala tulabe leero engeri ki gyekirambikiddwa mu Bayibuli. Sami, sebo nkwaniriza. Bulungi ogamba oti. Nkwaniriza mu makaago aga Unique Media. Kati awo ŋŋambe ki nti nange nsanyuse nnyo okulabako mu maka gange. Igamba kyowulira ku mutima sikukaka. Nkwaniriza adde mu maka gange. Obulamu bugamba ki? Si bubi. Ogamba otya adde? Mwetuli? Charity. Charity yo enneegezaamu. Wangambye Chris atu update. Enneegezaamu akedde kuŋŋamba obuzawo 19. Buli oluzukuka n'omusinkana ng'akujjukiza. Leero 19. Leero nkyajja kunkeera 18. Kituufu. Naye nga tukubiriza bannaffe mwenna bagoberera Unique Media. Tusaba obuyambi bwonna. Charity eriwo ennaku zino za 23 Desemba ono. Mu nsimbi ez'obulyo gye bayita cash, mu bukalu waliwo ebintu bye birina mu mayumba eyo nga temukyabikozesa. So nga ate waliyo omuntu eri ayaayaana abyetaaga. Yes. Enamba kwe ziri ku screen osobola okuyitawo n'otusaako obubaka bwo. Osobola tukubira ku masimu tugamba okusanga obubaka obwo. Tetusobola kuweebwa bintu ate netubulwa transport yakola ki? Abitwala oba abinono. Tukubira esimu tugambe ndi wano nina kino tujja kuba nga tujja. Sami, njagadde waliwo ensonga zitwakonako oli wali nembasuubiza nti tujja batukomyewo tujja kwongera temeeteme kibayita obufumbo obutukuvu. Wali twakikonako mu ebyo bye twali tutunuulira ebisaawo ezo. Wano leero njagala ondage bonnambulire bulungi Bayibuli kyeyogera ku bufumbo obutukuvu. Nina mukwano gwange eyo story netugambako mabegako eri. Twava ku campus wayitawo ndowooza emyezi oba gyalinga 3 naŋŋamba ategeka mukolo konze tegeka mukolo. Musumba bamugambye tokkirizibwa kubeera na mwana w'abandi nga tomaze kukyala, kwanjula, mbaga byonna. Tugenda okutunira mu budget musajja wattu nga takola ki? Abadde takola abadde mumanyi. Oyinza okuba tomumanyi kuba yali mu course unit ndala, yali asoma course ndala. Omwami nali nakatandika photography. Kwa nava campus n'engenda mu photography party okukola events. Na guno gwaka. Takola. Ebifaananyi nkyabirina. Naye ng'omanyi ekyaleeta ekyo? Twatuuka ku kutematema emikolo okukyala kwali kugaanyi. Tugenze ku kwanjula nako kakwetuteekanya. Kati twatuuka ku buufu nga tulina kwekwatakwata ffe ab'ekinywi tulabe ng'omukolo tumugguse. Eka kyemwandikoze andwadde mujjawo ssente ti adda akola kibifaananyi nja kukubira bwereere. Gundi alina kino jakolera bwereere. Ne mumwanguyiriza omusajja. N'ogikendeeza kale n'omugamba kale bambi mpeza okubyoza. Essente zikola ki? Zaagaana. Naye kye nalaba ekyampaliriza n'okubuuza kino. Nebuuzaamu kiri mu Bayibuli nti it is a must omulokole olina kusooka kukyala, kwanjula, mbaga ate n'obikola nga bwe bikolebwa engeri ensi gy'ebirabamu oba nedda. Naye nekirala abasumba omala okuteeka omwana ono ku nninga okukola ebintu byakola. Kyokka ate n'ovaayo n'osigala ng'omugamba nti Mukama ajja gabirira nga ne service provider ayina kuba nga yeetaaga kasente wabula Mukama ajja gabirira. Tugende bazadde b'omuwala Mukama ajja kukola ki? Gabirira. Yenkola entuufu Sami. Yasooka kusima musingi. Jalanye okujjukiza abantu sinza ategeere nnyo. Mukutegeerako si gwe asembayo. Nti gwe kotegedde kino kyekyenkomeredde.
waliwo yaŋŋamba recently awo nti neefuula omugezi naye sitegeera amazima yalamugamba njayitira wano nkimugambe kubanga era agoberera statement yagiŋŋamba asinzidde ku video zenkola munnange era sitegeera naye sinzira ku ye sitegeera naye ngezaako okwemanyisa ate era so that ansange enkyanga nfunye ku magezi ne kano kamugambe nti oli muyivu mulungi nti singa abawo ekisomesebwa ibedde okuyiga era nenjala naye era mugamba kuba mmanyi alaba nti okusinga okuŋŋamba mbu totegeera senga yawaayo obudde naŋŋamba kyennyina ottereeza yandibadde annyambye nnyo okusinga okuyitisayizinga n'akireka ngamba Sami totegeera wakoze kino ne kino naye wandikoze woti ne woti naye ngamba mutotegeera n'ogattako ebigambo ebivuma tekikola makulu kitegeeza you're not worth my so ndi ready to learn wembeera nga nkoze ensobi kubanga nze siri epitome ya kutegeera nkyogera nnyo so marriage eri topic eri very sensitive kubanga buli omu ayagala obufumbo kaneetereze kyekisookera ddala teri atayagala bufumbo olaba neyakale mu bufumbo 6 amalya 6 ayagala eryomusanvu ejje ery'omusanvu okujjako ng'olina kizibu naye otaba na kizibu teri atayagala bufumbo kati the fact that nti abantu besinga bettanira obufumbo buli omu aba n'endowooza ye n'engeri kati kyola ebeera sensitive ogikoonako okitegeera naye kirungi waliwo kalikootero sembyayo notuyisaako ku mu byawandiikibwa kakati amazima galiwe gati adde obufumbo bikyososo okubuuza nga tunatuuka eyo obufumbo butandika butya what are the stages of obufumbo obutukuvu ekitegedde nga tunanagenda ku butukuvu obufumbo stages obufumbo zo ziri ki kuba bangi abali mu bufumbo nga si butukuvu naye stages bayitamu tuziyitamu naffe abalokole zeziriwa obufumbo omwami alaba omukyala n'amwegomba n'amutuukirira so ekiri ne boogera of course waba ndi ku mulokole kati nga weyeebuuza ne Katonda omuntu ono gwendaba ye mutuufu ono muntu tasooka kukkiriza aye n'olyoka weebuuza Katonda ensobi abalokole kirina kutandikira ene wasooka gwendabye mukama omwana ono gwe nalabye omwana w'omuntu ono gwe nalabye okitegeera ne mwogera ne mukkaanya nkubuulira bw'obeera ng'oli mulokole ngera otambulira mu makubo ga bulokole aga Katonda mu bbanga lino ly'obeeramu wano tonnatuuka wala na muntu ono Katonda aba akulaze nti omuntu ono kibulamu ekyo kiba both ways omusajja ndabye nzize kati omukyala naawe wenzija naawe oba mulokole ng'obuuza Katonda Sami ono gwondeetera ddala yeye so kitegeeza mugenda okutuuka okukkaanya ne Katonda ttiika aba yakoze eki yagikoonyemu dda bwe mbaamu mwamwebuuzaako era nga mumugoberera bwe mutakkaanya ebiseera ebisinga Katonda omuntu oba mukyama ajja kulaga sayinzi challenge eri nti olumu tuzibuusa ki amaaso olw'okuba nze nyina byenjagala eby'omubiri yes kana ebyokunsi byotunuulidde kana keeru kana kakula bulungi Katonda kayiwako amata yakawumba bulungi exactly naye nga sayinzi eziraga nti wadde mulungi si yewuwo process eyo getuna kugenda wala ya mugaso nnyo lwa nsonga
Katonda akuyambako okunoonya olubiriizi lwo. Kati abantu abasinga balina abaagalwa abaagalwawe nga si lubiriizi lwabwe nga tebali compatible. Balukaka baluyingiza balukaka olumu lumenyeka. Onasikona zeyo nasikona zeyo. Nenga ekizibu kiri eki they are not compatible. Katonda akuyambako funa omuntu nga mukwatagana nga mwesaana lwe lubiriizi luli nga erutuula mu luti lujamu bulungi. So process eyo omugikola ne mukkaanya mubeera aba babiri temulimu oli yowokusatu era nga abalala bagamba mubeera babiri temubamu muntu mulala yenna. Ate namaaso eyo lwaki babiri nkiremerako kina we kijja okujjira. Mukitandika aba babiri kasita mukkaanyi olunaku olwe mukkaanyiza nti katubeeko kye tutandika nze n'omuntu wange. Eyo y'endagaano esooka ekoleddwa nga witinensi wammwe y'omusumba omukulu si musumba wange ow'omu kkanisa. Exactly. Mukkaanyiza naye ekyawukana naffe nsobola ogenda ku musumba wange mu kyaki ne mugamba musumba nalya mwana wange ye munnange nga mwakkaanyi. That is okay. Tetunnaba ndi mumwebuuzaako akuyambe ki musumba omuntu oyo omulaba otya? Ekyo kikyamu ate akantu ako mpulira nno ababikola waliwo ne kyaki emu gye nagendamu omukyala n'alyoka ngamba omuwala akusikiriza naye n'ojjako ewa omusumba nuna musumba okay. Oba kikoze in the sense of kwebuuza omanye ku muntu gw'oyagala okulumba oba ogenda okwogerako naye that is okay. Naye saagala okikole in the sense of musumba kyayogera kyekyo. Musumba wange kasita akonamu sitampu kyo kyekyamu. Gendako mu kyaki emu omukyalo omu naŋŋamba bali boogedde ku by'obufumba awo nemugamba okay nanga ffe wano tewaliwo byakwesiimira. Nemugamba kikyolowo kyotegeeza wano tukusiimira. Omusumba yasiima nagamba Katonda andaga nakigudde yewuwo. Nemubuuza olwo ne kiba kitya nti gwe gwe bagambye wadde nakigudde tomwagadde temweyagala. Lava ekulira eyo mu bufumbo. Era n'atandika n'okumpa example kati oyo omulaba ali oyo ali mu kugira bali tebeeyagala naye kati bali bati. Kati nno nze ndowooza that is wrong. Bayibuli etugamba omusajja ye yeerabira omukyala. Okategedde tebamulondera. Kyova olaba lwaki bakugamba olina otekinga obuvunaanyizibwa bwa famire eyo ng'omusajja gwe yagyerondera gwe yagitandika. Kati omusumba wakulondera kitegeeza yaba yagitandise. Kitegeeza we mutuuka eyo ne bigaana musumba muno olaba ekintu kiba tuyingizaamu. Kati olina oyingira mu kintu nga kikyo. Kati ekyenjawulo kye tulina ffe eno nti bwe tumala okukkanya ate simutwalirawo waka nga mmwe bye mukola mu nsi. Tubadde tutambula bulungi ng'embeera gamba bbo ng'abensuwe tosongamu mu bintu bino. kakati si bwe tukola mukaanyiza kuba endagaano yakoleddwa dda ebulako ki ojja genda obulireko famire yo. Tulaye muri babiri oli owa waggulu omusumba naye yegaseko basatu. Ojja genda ogambeko famire yo kusaidi y'omulenzi ne kusaidi y'omwana. Obagambye bannaye njala genda wa muntu wange twakkaanyiza. N'omukyala ajja genda agamba abeewaabwe nti nafunye omuntu wange ayagala kujja. Kati mu famire wano mwe mujjira family and friends.
olumu adde njala gendako wabazadde ba muntu wange okategedde ne mugenda Sami watanga abazadde bagana kunju yemu kunju yawa katugeze ey'omuwala kali of course omuzadde w'omuwala waagaana kiganye era tuwaba omusumba yenna ali mukama takirimu anti nga ono yatusinkanyiza tulyoke tugende mu bazadde kyongere abazadde ne bagaana kiba kizibu abazadde okugaana katonda wakibaamu from the start nira instance tuzirabyeko sala twefuule mutuli bamwoyo nyonyonyonyo mbu tetubiraba tubirabyeko nga bino bino byatambula muzadde n'agamba ekyo kikyamu temusobola kufuna mirembe gyonna nga muzadde takkiriza kubanga Bible nyini yetugamba abazadde bakatonda bawa bakunsi tebasobola. I'll give you an example. Waliwo family gye mmanyi muzadde baagaana oba omusajja baagaana bano bawolaze empaka ne bagenda maaso n'ebintu byabwe twagalana ki musumba bagamba kasita mutuukiriza mwe kye mulina okukola mubategeezezza ne Bible tegamba tegeeza mulina okukkaanya walinawo okubaawo okukkiriza era omusumba n'abagatta era mbu embaga ne bagikola naye si y'embaga amazima gali wegati babeera mu bufumbo omwaka gumu afite embaga eno musumba gye yabagatta babeera mu bufumbo omwaka gumu from nowhere omukyala n'akyuka era bwe twogerera abazadde tebakirimu so omuzadde waagaana kyesiri sure oba bonna n'ab'omusajja I don't know naye nze kyendi sure ab'omuki kubanga gy'ogenza okusaba omwana ono wogenda osaba either oweebwa oba n'ommibwa kati bommibwa leka ate kusala toteekawo mbeera si gwe yamuzaala omanyi tulina ekizibu mu bulokole nti abantu balowooza nti ab'eŋŋanda bataata basenga tebalina mugaso mu bulamu bwaffe bayina okitegeera so we mugenda abazadde ne bakkiriza bakkiriza mubanyonnyola of course ajja kusabayo ekintu totwala mwana w'abandi wabwereere olw'okuba muli balokole era muzeeyi ajja kusabayo akantu naye simanyi Kristo kye yakola Kristo omuweteramu nnyo muganda wange ambeera kumpi kale naye waali kuweteramu muganda wange mukwano gwange waali kuweteramu oliwulira kagatubera nkuba nga teyagezeko waayi mpolampola gobedda aseka wedda akusekerera kati we bakkaanya taata waali famire y'omulenzi weri famire y'omukyala weri bakkaanyiza n'emikwano egimu jukira n'oli waali yes kiba kiwedde kiba kiwedde Sami obufumbo obutukuva buwedde kiba kiwedde Sami toyogeddeko ku mpeta toyogeddeko ku kuba birayiro mu kyaki toyogeddeko ku mbaga amatiribo nage tulaba ebina tebina bigwiramu lwakati sirina budde ndetanga obudde bumala naye kankiddemu wenti olaba okwanjula kuno kwe mukola kwe mwagezza yes nemutwala entebe nemutwala firiji nemutwala ki okwerabiso okakasa omukolo omutuufu gubeerawa
era bakamalira wali mu nnyumba balondamu abantu ab'olubatu ne muyingira mu nnyumba era ne badije tubagamba nange mukakkanye ebidongo omukolo omukulu guli mu nnyumba senga mu nnyumba mu tebigenda bulungi bino ebiddako biba bifu kuba guli omukolo gwe mukulu weebale kati tuba tumanye ebintu naye twagala nnyo okukyamusa ab'ensi tuyite kino nkulaze nti ne mugwamu mwe gwe nnyini mmwe gwe mwagezza omukolo omukulu gwokola emikolo mutera obbikwata muba amaani naani era mu nnyo bakugamba nnyo mu bantu bano bogenda nabo mu nnyumba gwe omukazi fuba okulaba nga kuliko eira ku saidi y'abazadde bo kuliko mwannyoko oba muganda wo abo abakulu ku bantu boyingira nabo kati gina emikwano gigoberera naye abo abasatu olina okuba nabo ku bantu abagenda mu nnyumba eri era gye mugenda musangayo taata owaani ow'omuwala ne musangayo ssenga kuba naye alirawawo ng'ayanja ensonga maama ye tajja mu buwangwa wano naye ng'akiikiriddwa ssenga ne taata ku sayidi y'omuwala si ye famire ne kubaako n'emikwano kitegeeza ogwo gwe mukolo mwe bano bebayise okujja okulya emmere simayambo banne baleese abayimbi imwe baleese imwe besikale muba besikale muba temulina nnyo kyamaanyi kye munonyeewo muba muzze kusanyukirako bali sami tulina okulayebaga tulina okugenda ne tukuba ebirayiro anti kati kankubuuze nkuwadde ekizampu y'omukyala baagenda ne bakuba ebirayiro n'empeta ne bambala bali bonna kati okategedde empeta si bwe bufumbo sami empeta tetegeeza abasumba batugamba omuntu olina okugattibwa empeta olina okukuba ebirayiro okubeera mu bufumbo obutukuvu tukozeeko ebintu adde mu mawulire tukozeeko wentegeeza ebintu ngamba zi stories ez'enjawulo investigative biki abalina empeta tebenda ne mukwano gwange gwe mmanyi waba agenze okukola agijjako era ngamba kamera eginyiga lwaki eginyiga tali kumpi na mukyala adde kyengezaako okugjayo kikino nti obufumbo ye inner conviction yeri ey'endagaano eri gye wakola spiritually gye wakola n'omuntu wo nti ono ye mukyala wange so si bino ebigobererwa ebyokunsi era nga mu ebyo byonna by'osaba osaba inner conviction eri Mukama akuyambeko ogituukirize kuba yaliwo in that adde ne waba tandaba sisobola mwendako mu kukkirizaako kuli okikkiriza ndaba era ogamba mba nkoze kivve lwa nsonga on'omusumba okimanyi akulaba ate yaliwo taliiko oba ogenze mu kasiisi taliiko oba ogenze mu nnyumba yenkala gonna wooli kati obufumbo si y'empeta eri omusumba gy'abagamba nti kakati mubayibuze muli mu mpeta omwo temuli mu kubabirayo babindage nsaba agobera Unique Media omugende mu comment section oba mukube namba z'essimu mutulambululire wasaminze ebyo ddala abasumba benda bakukatiriza nnyo empeta bakukatiriza nnyo okuba ebirayiro vows zikubibwa mu church saba tugende mutulambulire ku bintu bino kuba tuyinza okuba nga ebyo ddala sami abantu empeta zino oziraba adde oba bino ebintu ebikwatwako birepresentinga bintu bingi si bufumbo bwokka nkuweeyo example omugenzi yabeerezako tooli akatunda empeta yali azitunda kukola ki buli ajja wano tumuwe empeta abeere mufumbo jangu ogula empeta eno wona ajambala amaanyi g'ogenda obeera nago emirimu gigenda kutambula buli kimu kijja kutereera olumu nga ne waba asaba agikuteeka mu kyenyaati Mukama Katonda muyambe mutaddeko empeta eno awone mu linnya erya Yesu bwabanga bufumbo naye eryo ya chachi yanjawulo ate kati yanjawulo etya
kyengezako kulaga nti obufumbo obutuufu era obutukuvu bweba tebuliimu Katonda ne mugira ekizimbe ne mujjuza abantu ne mubawa emmere ne musala keeke ekomeeri baadde ne muleeta ne bakoze juyisi bakoze emikolo emirungi vidiyo ennungi bakuba ebifaananyi n'onekaaneka muba temufumbiddwa muba temufumbiddwa adde lwaka buli woleeta ku mulamwa guno oguleeta kiro we wali obuzibu gwe bimbuuze ku makya ng'obudde bumala era katowena kunvumya abantu naye nkomyawo step zitemyetemye tukomye wali bino bisigadde follow up questions nja zongerako Sami nga bwe gambye nti tusaba ebibuzo by'obuuza kuba this is part 1 twagambye wedding kintu oba obufumbo obutukuvu kintu kigazi tulina okukola follow up tukomawo ne part 2 tuwumbewumbe ensonga era bona bagenda commenting nga njagala bannyambeko nange ensome entegeere bakuwe nze bandeetere bayibe eyo ng'erinamu omukolo gwonna mbu twali ku reception ku mbaga ya gundi nga bagatta gundi tusinzire ku ebyo tutangaza era ne bandage ne wali ebirayiro mu bugagga mu bwavu mu ssanyu ne mu nnaku lwaki mwerangirirako ennaku n'obulwadde because gw'ogamba nti mu bulamu ne mu bulwadde kitegeeza muli shuwa mugenda kulwala lwaki mubyetekako mu bwavu ne mu bugagga ati muli shuwa nti mulina olwala mulina okuba abaavu mulina nze nooza nswala nze siswala anti wulira nze siswala naye wema ntegedde era nja kujja nzikirize ngambe nabadde mu nsobi wano wennyini mu nsonyiwe Sami tetuyinza kuba balyazamanya kusukka wano mbasaba tujja kukwatagana mu vidiyo yaffe feeziddako abadde mulungi gwe ali ku Unique Media for now katukume wano tujja kujja ne part 2 eya obufumbo obutukuvu twongere okutangaza ku ebyo bye muba mu communities ku ebyo bye muba mutuwadde n'okukola research obw'enjawulo naye nga tukkiriza nti sofa tulinako wetutuuse Sami neyanziza obudde tusinkane nate mu vidiyo eziddako for now bye bye. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.